Conditions apply. Plascon, color your world. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. Amatenda marungi tugatendane Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde ntununsiza ffe atulabiridde atukoledde buli kimu n'atutuusa ku budde buno nga tuli abalamu abassa ate era abamutegeera. Tumusaba okusiima ku okusaasira ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Yakola kinene okutuusa message eyamutikkibwa mu buli mbeera yonna gye yayitamu ey'obugubi n'aba nga agituusa. Kikulu ekyo bw'oba okitegedde era kikulu nnyo ddala bw'oba nga ddala okitutte n'okiteeka mu bwongo bwo. Tuli mu programu yaffe nga bulijjo emanyiddwa obulungi mu kadde kano. Nga situnnagitandika mukkirize nsooke mbalamuseeko n'ekiramuso kyetujjira ddala ku Allah subhanahu wa ta'ala nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saate ne bannaffe abasayidi eri etali ya muzikiti bannaffe tubalamusizzaako mwenna. Mukulikireeyo ddala mugibateganyizza olwaleero. Mwebale kuba naffe ebbanga lyonna mu programu eno erimu empaji ey'obuntu. Si ya ddiini weewaawo ng'eddiini egyogerako naye tubuyita buntu. Kubamu buntu mwogenda okusanga nga ffenna tulwala, mwogenda okusanga nga ffenna tufuna ebizibu eby'enjawulo. Bwe tujja wano tulina gwe tuyita omuntu. Allah yamwogerako mu Qur'ane n'agamba nti walaqad karramna bani adama, nasitula omuntu. Amakulu n'amuteeka ku level etaliiko kitonde kyonna. Yakyogera eri ku nkomerero ya aya eyo wahamalnahu ala kathiri mimman khalaqna tafdila. Ne musitula ku bitonde byonna Allah byatonda, teriyo kitonde kisinga muntu. Musliman kana, si nsonga abadde musiraamu oba si musiraamu. Kati ako ke kawaayiro ffenna mwe twegattira. Ffenna tulwala, ffenna tufuna ebizibu eby'enjawulo, ffenna tubulwa ekyokulya, ffenna tubulwa ekyokwambala, ffenna n'ebirala n'ebirala n'ebirala. N'olwekyo mwebale kuba naffe mu kanyomero ako. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu, omwezi ogw'e11 omwaka 2023. Kitegeeza nti ebula emyezi ebiri, guno ogw'e11 mwe tuli n'ogw'e12 tumaleko omwaka. Eyo kalenda tugitegeera nnyo era tugibala nnyo era tugyetegereza nnyo. Saate ziri ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa Rabiu Thani, guba mwezi gwa 4 omwaka 1445 okuva mu masenguka g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Neyo kalenda bw'oba ogitunuulidde eraga nti bwe guba nga mwezi gwa 4 kitegeeza ebula emyezi 4
ejijjudde okutuuka mu mwezi ogwa Ramadan. Mukkirizaako nkabajjukize bwe tuba nno nga tugenda mu mwezi ogwa Ramadan, ibada nkulu ate empagi bwe kiba nga guli bwe gutyo nga y'empagi oba y'emu ku mpagi eziyimiriddeko obusiraamu bwo, lwana nnyo mu myezi gineena egibulayo ofune omuwalimu akusse mu kasonda akusomese kye bayita okusiiba. Kathiru minan nasi balowooza nti kye bayita, bantu bangi balowooza nti kye bayita kusiiba kitegeeza kulumwa njala. Nedda. Kitegeeza butalya. Nedda. Wabula kitegeeza ebintu bingi. Insha Allah oba oliawo ku mulamwa gwaffe gwe twatandikako mu programu eyayita ng'okomezaawo olwaleero, ate era n'enkya mmanyi nja gukomyawo, nja kukoonako ku kye bayita okusiiba insha Allah. Programu yaffe netambulira ku mpagi bbiri. Empagi esooka eba yakubaako kye tukwata ne tukiteeka mu kikapu kya Salam Charity kisobole okuyamba bannaffe abali mu malwaliro, abatalina mpeke, abatalina byakulya, abatalina byakwebikka, banoonya obugaali buno bwe babawalulirako nga tebabulina. Tuyamba bannaffe bojja okusiŋŋaana, bambi bayizi naye fiizi yabula. Ojja basanga nga baganda baffe bangi bannyinaffe bali mu mbeera enzibu. Eno enkuba ebadde efudemba nga yatikkula amabaati ku nnyumba zaabwe. Abantu abafaanagana bwe batyo be bakakatwako, tubayambe, tukwateko mu nsawo zaffe, tubeeko kye tubawa. Osobola okuba nga oli eyo naye nga osobola okuzimba akayumba k'omuntu oyo nga oli wekka. Bwe kiba nno nga guli bee gutyo, omulyango gwaffe muggule. Weeyambise omuzindaalo gwe tukuwa. Guliko ennamba z'essimu ezo eziyita wansi ku lutimbe lwo. Onyiga essimu yo eweereze kyeweereza mu kikapu kya Salam Charity. Owa MTN omukutu guyitawo, owa Airtel nawo omukutu guyitawo. Kati weeyambise ennamba eya Airtel, weeyambise eya Airtel. Owa MTN weeyambise ennamba ya MTN kweze eziyita wansi ku lutimbe lwo. Kwoyo asobola okukola omulimu obwomu. Ennamba zaffe nambulukufu era bajja bazikulaga. Tambula butereevu ojje bw'oba ova sayidi y'emulago nga wakayita ku nkulungo, lino lidda Wandegeya, lino livuga lidda ku Jinja Road, kati lino eriweta lidda e Kamwokya era eridda ku main entrance ndowooza eya Mulago Hospital. Livuge oyite ku Uganda Museum nga wakagiyitako ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo gye bayita Media House. Awo weewali embuga enkulu eya Salam Charity. Tuukawo bajja kulambululira bulungi, obagambe nina ensawo zange ez'omuceere 100 mundage baani bembanziwa. Bajja kutwala bo kennyini tubakulage nti baabo ogwesenere, ogwepakingire, ogubeekwasize. Nina ensimbi zange, njagalayo omuntu ali obubi nga ngenda muzimbira akayumba mwasula. Tujja kutwala tumukulage nawe omutunuleko nga ddala ali bubi nga akayumba ke ddala nawe okalaba kali mu mbeera eteeyagaza, bagambe nti wuuyo. Ofune ababa abanaakola mu kazimbe kaggwe. N'olwekyo ogwo gwe mulimu gwa Salam Charity oba gwe gumu kujjo. Mumpeeyo omulekwa gwe ngenda okuweerera bajja mmukuwa. Mumpeeyo omunaku alemereddwa ebisale by'essomero bajja mmukuwa. Ogwo gwe mulimu gwa Salam Charity. Nsaba tukwataganire wamu. Ogwo omulimu bwe tuba tugukola tetufaayo oba ye Joanita oba ye Kasifa oba ye Musa oba ye Paulo. Tebitukwatako, ekikulu nti muntu oba fenna tuli mu puulu emu yakubeera mwana wa Adamu. Bwe tuba nno nga tutambula bwe tutyo, nsabeera tutambule bwe tutyo nga bulijjo
bwe tutambula tuvuge ekintu kyaffe tukituuse gye tunaaba tukituusizza insha Allah. N'olwekyo nsaba tulwane tulabike nga ekyo tukikola era tukigguse insha Allah. Olunaku olwaleero empagi yaffe ey'okubiri tugenda kubaako kye tuyiga nga tukyongereza we twakoma ku mulundi guli. Mulundi ogwayita twali tutunuulira kye bayita al itqaanu fil amali, okulongoosa okunyiriza omulimu. Olulimi Oluwarabu lulimi lugazi okusinga ku nnimi endala oba olyawo. Bwe kiba nno nga guli bee gutyo gye tufundikirira ogenda okwetegereza nga bangi lubalemeredde okutegeera. Naye bwe tuba tutunuulira kye bayita kulongoosa mulimu mu lulimi Oluwarabu oba mu ddiini yaffe, tugenda kulaba kye tuyita omulimu. Omulimu byebyo tujja bisanga nga byebyo Allah bye yatulagira okukola. Olumu tukisibira mu ango emu ya kukiyita ibaada. Kye tuyita ibaada ojja kusanga definitions nyingi, naye omumanyi omu bwe yali aginnyonnyola yagamba kyekyo kyonna kyojja okusanga nga kirungi nga bw'oba okikoze Allah akisiima era akyagala, kiri mu bigambo ne mu bikolwa, al-zahira ebyeyolese wal batina n'ebyekwese, kye bayita ibaada, gwe mulimu omulungi. Kati omulimu ogwo bwe tuba tugukola waliwo oli amala gakola, ng'era bw'olaba ne mu gino emirimu egya bulijjo oli ayinza okuzimba ennyumba n'amala gazimba n'atafaayo, era ogenda okugituukako nga ekituufu alinga eyabumba emmumbe nga si nzimbe. Ate n'otuuka ku oli n'otuuka n'okumubuuza bano abazimbi wabajjawa nga baakola omulimu, eyakola finishing wamujjawa, nga buli kye yakola yafaayo nnyo okukola kye bayita perfection ku ekyo kye yali akola. Kati Allah waffe omulungi yatulagira okukola perfection ku mirimu gye tugenda okukola. Yatulagira okulongoosa omulimu gw'oba ogenda okukola. Ekyokulabirako bwe luba lugoye ng'onaalwambala tofaayo bufi mu kulwoza luggwemu kasu. Kati kye bayita kukola perfection ku lugoye olwo oba ogenda kukwata ne paasi olugolole, oli ng'alulaba nga ddala lunyirira, lutukula ate nga lunyirira. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali annyonnyola kye bayita perfection mu hadithi empanvu eya Jibril, hadithi eyo nkakasa nti ebiseera ebisinga obungi bazze bagibagamba. Sajja yajja n'atuuka awaali nabbi ne basahaba, aginyumya agamba shadidu bayadi thiyabi, yalina engoye nga njeru nnyo, shadidu sawadi sha'ri, ng'enviiri ze nzirugavu ebitagambika, la yura alayhi atharu safari, talabikako buufu bwa lugendo, wala ya'rifuhu minna ahad, ate nga era tamanyiddwa mu kitundu nga tewali amumanyi. N'asembera awaali nabbi fa asnada rukubataihi ila rukubatihi sallallahu alayhi wasallam, naddira amavivi ge n'agakonya ku mavivi ga nabbi, wa wadaa kaffaihi ala fakhdhaihi sallallahu alayhi wasallam, naddira ebibatu bye n'abissa ku bisambi by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti ya Muhammad, owange Muhammad, bigambo ebyali tebikozesebwa ku nabbi, era bano babyewuunya nnyo, nabino ebyokumusemberera n'omukonaganya amavivi ge n'agago n'okuteeka ebibatu byo ku bisambi bye byali tebimanyiddwa.
ekyaddako n'amugamba nti ukhbirni anil ihsan, mbuulira ku kye bayita perfection, mbuulira ku kye bayita okukola omulimu n'ogulongoosa, mbuulira ku kye bayita okukola omulimu ne gunyirira ne gulabika nga ddala gwegwo nga Allah bwe yakulagira okugukola, amakulu nga yenna anaagutunulako gusanyusa agutunuddeko. Nabbi n'ayogera ebigambo bino n'agamba nti al ihsan, kye bayita kulongoosa mulimu, kye bayita perfection, an ta'buda Allaha, kitegeeza kusinza Allah, kusiiba, kusaala, kusaddaaka, kuyisa bulungi mulirwana, kuyisa bulungi bakadde n'ebirala. Ka annaka taraahu, ng'olinga araba ku yakulagira okukola omulimu ogwo. Bw'abanga oli yakugambye nti njagala okole bw'oti, ekituufu naawe okola omulimu ng'oyagala ogutuukirize nga bwe baagukulagidde, naye ate bw'aba waali awo ofaayo nnyo ku buli kantu konna baleme kukusala bubonero. Ntera obbawo ekyokulabirako kya Salam bwe mba nsomesa hadithi eno, okutandika okusaala nga waliwo omuwalimu atudde mu nsonda nga gwe toli muwalimu, ofaayo nnyo okulaba esswalayo ng'omuwalimu talinaamu kaagenda kukugamba nti nga ndabye enkutamayo tevuddeeyo bulungi, nga ndabye envuunama z'ovuunamye teziwezezza biyungo nabbi bye yagamba. Kati olwana nnyo okulaba nga oli perfect ku ekyo kye baakugambye okukola. Nabbi kyagambye nti al ihsaanu, okukola omulimu ne gunyirira, an ta'buda Allaha, kitegeeza kusinza Allah, ka annaka taraahu, ng'olinga gw'olabako. N'agamba fa in lam takun taraahu, kwoyo yenna abaakola nawankubadde gwe Allah oba tomulaba, fa innahu yaraaka, Allah y'aba akulaba. Ekyo Allah ye yakitulagira ng'ayagala tubeere perfect mu kukola emirimu. Eyo hadithi ya Muslim. Abamanyi bwe bajja ne batunula mu kye bayita al itqan, al ihsan, al qiyam, at taswiya, ebigambo ebyo byonna nga bw'obiwulidde ebina mu Luganda bitegeeza kunyiriza mulimu. Ndowooza mu Luzungu erabye ebyo kye bayita perfection, kukola mulimu n'obeera perfect. Oyinza obutaba perfect 100%, naye tulwanako okulaba nga kale waakiri obeera mu 98, waakiri obeera mu 95, waakiri naye ng'ate tokuseeri wansi mu 20. Kati bo mu kwogera abamanyi ne bagamba nti itqaanul amal, kye bayita kulongoosa mulimu, kubeera perfect ku ekyo kye baakulagira okukola, huwa adaa'ul amali duuna khalalin fiihi, kitegeeza kukola mulimu nga teguliimu kalumira konna, nga teguliimu kalumira konna, amakulu ng'ofaayo nnyo okulaba nga temuliimu watagadde ku mulimu gwe baakugambye okukola. Bimutatallibaat dhalika al-amal, nga byonna ebigwetaagisa maknunaat, requirements ezikwetaagisa okukola omulimu ogwo ne guba mutuufu, ne guba muyonjo, ne guba nga gunyirira, nga zonna ozirina. N'olwekyo tulwane nnyo tulabe nga omulimu guno tugukola nga Allah bw'agwagala. Ekyo kye bayita perfection, Allah yakitulagira. Ku mulundi ogwayita twagamba nti ekigambo kino kyajjira mu context ziri nnya, ne tulabako zaali bbiri.
ezebbiri zetwayogerako nkakasa okuba nga tukyazijjukira bulungi, naye ffe bwe tuba tunakola omulimu okubeera perfect mu gwo, tusooka kuddako mabega tusobole okusika obwongo bwabo be tuli nabo, ate tulyoke tuyungeko ekipya nga tetunnatandika ku bigambo Allah bye yakozesa na nabbi we mu kigambo perfection. Tusooke twetunulemu, tukwate ekikapu kyaffe ekya Salam Charity, tubeeko kye tukiteekamu insha Allah. Nsaba ali yampuliriza obeeko kyokwata, obeeko kyoweereza, tusobole okutambula insha Allah. Kijja kutuyamba nnyo bwe tunaabanga ddala tutambudde nga bwe tuteekeddwa okutambula. Kwata mu nsawo yo weyambise enamba z'amasimu ezo eziyita wansi ku lutimbe lwo, zikuyambeko mu kutuukiriza ekyo kye tugambye okukola. Ali ku mukutu ogwa MTN, enamba ya MTN eyitawo awo ku lutimbe lwo. Ali ku mukutu ogwa Airtel, enamba ya Airtel era nayo eyitawo. Kati kozesa enamba ezo obeeko kyosindika mu kikapu kya Salam Charity, kituyambe okuyamba bannaffe abali mu bwetaavu. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku kye bayita perfection, yakyogera mu bifo bingi mu Qur'ani. Twagamba ku mulundi ogwayita bwe yali ayogera ku ssala yakozesa ekigambo al-qiyam. Ekigambo al-qiyam bangi baba bakirabye batera okukiyita okuyimirira, era baba bagamba nti qad qamati ssalatu qad qamati ssala. Abasinga obungi bwe bawulira ekigambo ekyo baga nti essala eyimiriddewo, nga bakijja eri muqama yaqumu ekitegeeza okuyimirira, naye nga mu lulimi oluwarabu kitegeeza kukola kintu n'okigolola bulungi, n'okitereeza bulungi. Allah waffe omulungi bwe yali ayogera ku ssala mu Qur'ani yajogera ng'akozesa ekigambo ekyo kyennyini, n'aga nti wa aqimu ssalata. Abakivuunula era bajja n'ekigambo ekigamba nti muyimirizeewo essala. Allah si kye yali ategeeza, yali agamba mubeere perfect mu ssala, musale amagezi gonna essala yo ebeere perfect. Ekyo yakikozesa mu aya ezisoba ku 11 ng'akozesa context eyo, wa aqimu ssalata wa atu zakata warka'u ma'a raki'in. Wa aqimu ssalata wa atu zakata n'awalala n'akiddiŋŋana enfunda ezawera. Ojja kusanga awalala ng'era Allah yajja ddiŋŋana ekigambo kye kimu ekyo kya qiyamu, n'agamba nti wa aqimu shahadata lillah. Suratu Talaq aya ya 2 yali atugamba ki? Kubeera perfect mu kukola obujulizi, mu kujulira. Mu Suratu Rahman aya ey'omwenda Allah yagamba nti wa aqimu lwazna bilqisti wala tukhsiru lmizan. Awo Allah yali atugamba kubeera perfect nga tupima ku minzaane. Wa aqimu lwazna, beera perfect nga olina byopima ku minzaane yo. Allah kye yali ategeeza. Saagala bigenda deep olw'okuba twabiraba ku mulundi ogwayita, kati twagala tubenga tuddako emabega katono tusobole okuyunga. Allah waffe omulungi mu suratu Shura aya ey'13 yagamba nti wa aqimu ddiina wala tatafarraqu fihi. Yali agamba tukole ki? Tuddire eddiini eno tugigolole ebeere perfect, amakulu tulemye kusobya mu ddiini yaffe. Allah waffe omulungi ekigambo ekyo yakikozesa enfunda nnyingi mu Qur'ani y'ekitiibwa. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ze ez'ekitiibwa yakireeta n'akikozesa.
hadithi ya Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu anyumya qala agamba nti aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi yakyuka n'atunula gye tuli biwajihihi, n'ekyenyi kye ye kennyini. mu kukyuka n'atunula gye tuli faqala, n'ayogera ebigambo bino ebigambo nabbi abyogera baali basimbye ennyiriri nga bagenda kusaala. wano wetubeerera nga imaamu atuli mu maaso, ku luno nabbi ye yaliyo, kuba yali imaamu w'omulembe ogwo. mu kubanga ye yaliyo, nabbi akyuka n'atunuulira ba Nu'man bin Bashiri ne banne, n'ayogera ebigambo bino n'abaga nti aqimu sufufakum, mugolole, si musimbe, mugolole, kuba olredde baali bamaze okusimba. nawali ku swala bwe guli, Allah aba tatugamba kusaala, wabula atugamba kukola perfection ku swala yaffe, kuginyiriza, kugirongoosa, kugiteekamu binnonogo. ndowooza lwe lulimi oluyinza okuvaayo obulungi. aba tatugamba kusaala kuba olredde tubeera mu basaaze, era bino mbigamba abantu abasaaze abamanyiddwa nti basaala, naye faayo nnyo eswala yebeere perfect. ne nabbi bwajja wano abalaba nga bali mu nnyiriri n'abaga nti aqimu sufufakum, mugolole, mutereeze ennyiriri zammwe. ate bw'otuuka ku hadithi ya Anas bin Malik, Anas bin Malik radiyallahu anhu anyumya. mu kunyumya kwe qaala, yagamba nti uqimati swala, eswala yakimwa, kyekigambo kye twamanyiira. bwemala okukimwa, bamaze okukola iqama, bwemala okukimwa fa aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'akyuka n'atunula saidi eno, n'atunula gye tuli mu nnyiriri. faqala, nabbi n'agamba aqimu sufufakum, mugolole ennyiriri zammwe, amakulu muzisimbe zibeere perfect. n'olwekyo ampuliriza omulungi, perfection Allah ye yagitulagira. nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nsonga enkulu ezamuleeta kugigolola, kwongera kunyweza kiri Allah kyayogedde. n'olwekyo lwana nnyo buli mulimu gwonna gw'oba ogenda okukola ogukole nga guteredde bulungi. mukkirize akaseera katutwala misinde, tuli mu kitundu kyaffe ekisooka ekya programu eno. baganda baffe bangi tubalengera wano, ensimbi zammwe tulaba nga zituuse. Rajabu Musa, Asiat Karungi, Hadija Zarwango, Dimba Amina, Suwedi Kamara, Zaliyat Namata, oyo akyawanise bendera n'omutwalo gwa Uganda gumu n'ekitundu. Akimu Chami, Shakira Naigaga, Jaliyat Chazike, Hajira Nagume, Mbatudde Joeria, Munyu Zaitun, Abdul Ghaffar Munuro, Zubeda Bonabana, Farida Namukasa, Chalisima Nasiba, Umaru Wanyonyi, Saidi Muzuna, Rukia Nanyonga, Saidi Kamara, Haji Saleh Adam, Mastura Nansubuga, Rehma Naigaga, Newaswa Patrick, Wasaza Patrick. simbi zammwe zituuse. Tusaba Allah abaweemu obulungi, tusaba Allah abakolere enteekateeka ennungi ku dduniya kuno, nga bwe mulabye bannammwe nga balina obwetaavu mukyo ne mubafaako, nammwe Allah abafeeko. Mukkirize bannange, tuwummulemu nataate tudde mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Owaaye ono mulungi naye bandi asinga akolera mu butto w'ebimuli byaffe ebya bulijjo ng'ali ku mutindo.
alina omega 3 ne 6 ayamba okukula obulungi, vitamin D okugumya amagumba, vitamin A okuluba obulungi, ate n'ekirala muwoomu nnyo. Nkuyambye ntya nnyabo? Kwe kusalawo okutuufu olw'obulungi bw'omwana wo. Blue Band. Bangafi Agroforest yitayokolabe. Bangafi Agroforestry Limited ekyakwajja n'eddimu ery'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebweru w'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira. Tukusimbira emiti gya kalitunsi avaamu embaawo ku miliyoni 12 zokka, emiti gy'amasannyalaze ku bukadde 10,40 oba kalitunsi omutono akozesebwa mu kuzimba ku miliyoni 11 zokka. Ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka, okusimba emiti n'okugirabirira nga gwe ekyapa kikuli mu ngalo. Tuukirira kati Bangafi Agroforestry Limited ewakiso okukuba eridda ku kitebe kya disitulikiti ku kizimbe okwali Centenary Bank omwaliro ogwa wansi, oba kuba ku ssimu zaffe nooti 782 89 16 7 oba nooti 787 47 15 46 oba nooti 756 64 74 42. Bangafi Agroforestry Limited, the Pearl of Africa. Tekikyakweetagisa kutumya byuma ebikozesebwa mu mafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. Aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusaako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. Kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. Ekifo kiri kimu kyokka. Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduuka namba KV4, essimu nooti 702 8 48 9 ne nooti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Hello, with everybody for you. I did your shake bello. What is up on bello? Bello. Wow, that's brilliant! That is magnificent! Game changer. Points of world class. Say hello to GoTV's newest package, GoTV Super Plus. The GoTV package you've been asking for. GoTV Super Plus has all the great channels you love on GoTV Super. Plus, big-time international and kids channels the whole family will love. Plus, plenty of live Premier League action on Super Sports' dedicated Premier League channel. It's the package you asked for and we listened. GoTV Super Plus, available from 1st August. GoTV, love it. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mbakulisaayo mwenna mukanyomera ako ak'okuwummulamu ak'okunywa ku lwendo lw'amazzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeerayo nga mutugoberera. Tugambye nti programu yaffe eno etambulira ku mpagi bbiri enkulu. Tubaako kye tukwata ne tukiteeka mu kikapu kya Salam Charity ne kiyamba bannaffe abalwadde, ne kiyamba bannaffe abanafu, abakadde, ne kiyamba bannaffe abalina obwetaavu obw'enjawulo. Bw'otambula n'ojja ku mmeeza wano basobola okunnyonnyola programs eziriko empitirivu, ne bw'oba okubya essimu basobolera ddala ne bakunnyonnyola details z'ekintu
kyoba ogenda okuyingira. N'olwekyo nsaba empagi etugituukirize. Bannaffe bangi ndaba nga batwegasseeko mu mbeera y'okuba nti tubaako kye tukwata ne tuteekayo. Nsaba tukikwate tukiteekeyo. Allah waffe omulungi ajja kutuwaamu obulungi. Mukyala yakyakutte bendera atuli waggulu Zaaliyati Namata yakutte bendera n'omutwalo gwa Uganda gumu n'ekitundu. Ndaba ddiriddwa Haji Saleh Adam ndowooza yava Embalala. Abantu b'Embalala bano baleka babakwatira bendera nnyo. Ebbanga lyonna mulimu abantu nga balulango. Tusaba Allah abakuumire embeera eyo mugimanyiire. Badimba Amina sirina lwentula mu studios wano nemba nga agamanya sigawuliddeeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. N'olwekyo twerwaneko tulabike nga tubaako kye tuteeka mu kikapu kyaffe kino, wadde tuyamba bannaffe naye Allah agenda tuwaamu empeera mpitirivu. Kati nsaba tukikole neera tutambule nakyo okutuusiza ddala Allah lwali tujjulula. Empagi ey'okubiri mpagi yakubaako kye tuyiga. Tugambye nti tutambula ne kye bayita al-itqan, perfection, kukola mulimu ne gubanga guteredde ng'eyatulagira okugukola bwagwagala. Tugambye ekigambo ekyo kyajjira mu context zaali nnya. Esooka tugirabye. Allah ng'agamba nti wa aqimu ssalata. Nabbi ng'agamba nti aqimu sufufakum. N'awalala nga bwazze akyogera nga bwe tulabyewo. Ekigambo ekyo kyaddamu ne kijja omulundi ogwokubiri nga kikozeseddwa ne context eya ihsan, era neyetegeeza kukola mulimu ne gubeera perfect. Allah yakyogera mu Qur'ane mu suratu Al-Baqara 195 yagamba nti wa ahsinu, bannange mulongoose. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah ayagala balongoosa. Bwatyo Allah bwe yakikola. Teyagamba nti mukole, yagamba nti wa ahsinu, amakulu asaala longoosa, asiiba longoosa, ayamba longoosa, awaayo longoosa. Wa ahsinu, mulongoose mubeere perfect. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah ayagala bantu nga bali perfect. Allah ayagala bakola mulimu ne gubeera perfect. Allah waffe omulungi mu suratul Mulk aya ey'okubiri yagamba nti alladhi khalaqal mauta. Allah yoyo yali atweyanjulira, yava eri ku aya esooka suratul Mulk yagamba nti yoyo eyatonda okufa, wal hayata, n'atonda n'obulamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, abagezese mwe kennyini mulabe ani agenda okukola omulimu gubeere perfect. Kuba ekitukoze ekyo kutya kutuuka wa Allah nga byetwakola byali tebiyidde, nga byetwafumba tebyajja. Ayyukum ahsanu amala, Allah n'atuteerawo okufa ekiraga nti bwe tunaaba tugenze gyali bagenda tubuuza lwaki esswala eno teyatuuka mu 90, lwaki yakoma eno mu 20, lwaki okusiibako kwakoma mu 30%. Kati ekyo yakiteekawo kutugezesa ffe kennyini tulabe. Allah bw'aba agezesa tatugezesa ye kulaba, bw'aba musomesa feno mu busomesa ogezesa omuyizi mu mbeera ya kulaba atuuseewa nga gwolaba nawankubadde naye asobola okulaba. Naye ebiseera ebisinga obungi musomesa agezesa omuyizi yakakase nti mu bwongo temuliimu kirimu, oba mulimu ekirimu, oba ddala kyenamuwa yakikwata nga bwe yali ateekeddwa okukikwata. Naye ku Allah si bwe guli, yatugezesa ffe tulabe. Kati yateekawo okufa n'atonda n'obulamu, liyabluwana, kutugezesa ani agenda okukola omulimu gubeere perfect. Allah gwe yatulagira.
amakulu perfection yajogera mu aya eyokubiri ng'era agituteekako mu suratu nahli aya ey'ekyenda Allah waffe omulungi yagamba nti inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah aragira okubeera abenkanya n'okubeera perfect. Allah yatulagira tubeere benkanya ate tubeere perfect mu bye tukola. Suratu nahli aya ya 9. Ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye mu bigambo bye bwe yajja hadithi gye tujja ku sahaba ayitibwa Shaddad bun Aus radiyallahu anhu. Shaddad anyumya agamba nti yawulira nabbi ng'ayogera ebigambo bino biriwa nga tetunnabituukako asooka kunyumiza mbeera ye eri ku ye. Yagamba nti thintani bibiri hafadhatuhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nabifuna nabiyiga nabikwata nga mbijja ku mubaka wa Allah. Biriwa? N'agamba nti yagamba nti inna allaha kataba al ihsan ala kulli shay. Allah yalalika perfection, okukola omulimu n'ogunyiriza, okukola omulimu n'ogutuukiriza, okukola omulimu nga bwe yagulalika ala kulli shay, ku buli kintu kyonna. N'agamba nti fa idha qataltum, bwe muba mutta fa ahsinul qitla, mulongoose enzita. Tutta ki? Byangu nnyo bibiri bisatu, luli nabawa bingi, kambaweeko bibiri. Wano tutta enseenene ze tugenda okulya. Bwe tuba tuzitta tetusala nsale, naye ate si kyangu kulya ate namu n'ozikwata n'oziteekaawo nga namu nga bw'okasuka mu kamwa si kyangu. Zimanyiddwa tuzirya nga tumaze kuzisiika. Kati fa ahsinul qitla kyali kitegeeza anaazitta obulungi ku messigiri, ebabirire bulungi, teekako essepiki ekyamuke bulungi, oteekemu enseenene, oyisaamu omulawo bwoti emirundi ebiri nga zaafudde dda. Toziteeka mu kibuguumirize ne zibeeraawo ne ziwanjaga ne ziraajana. N'enswa bwe zityo. Atte emmese kamasu gitte mu nzita ennungi etya, akamasu bwe kagikuba wakataddewo kukukwatira mmese, kamaze ogikwata. Fa ahsinul qitla, bwe kagikwata gikuba efe gijjeko gisuule, naye togireko okukubonaabona. Fa ahsinul qitla, bw'ogitega gaamu bw'amala okugibaka gikuba efe ogisuule, so si kugireko okwo eboneebone n'eggaamu ebeeko ng'eboyaana. Ekyo shariya kyeraba mu kigambo fa ahsinu al qitla. Nabbi n'agamba nti wa idha dhabahtum, ate bwe muba musala fa ahsinu dhibha, mulongoose ensala. Tutya hadithi eri gye yayongera mu maaso yayongerako ebigambo ebiraga ki? Ebiraga kaifiya y'okulongoosa ensala. Katubiise mu bwangu. Yagamba ki? Bwe tuba tusala, sala amagezi gonna, wagala ekiso ng'oluyisa bwoti ku mumiro gumu ebiri ng'embuzi yafudde dda, ng'emisuwa ogikutudde, naye oli aleeta ekiso nga kiringa musumeeni. Jjukira eddiba lino lirimu akakaluba, bambi n'olumya kirumye. Ekyo nabbi kye yali tayagalira ddala. Wa idha dhabahtum, ate bwe muba musala fa ahsinu dhibha, mulongoose ensala. Allah waffe omulungi yaleeta ekigambo ekyokusatu ng'akiyisa mu nabbi sallallahu alayhi wasallama nga nakyo kitegeeza kulongoosa mulimu. Yaleeta ekigambo ekyokusatu nga nakyo kitegeeza kulongoosa mulimu. Ekigambo ekyo n'ayongera kitukubiriza era tukinyweze. Biri ebibiri twabiraba ku mulundi ogwaggwa, kati katulabe bino ebibiri ebisigaddeyo nga tetunabiraba. Nabawanuka hasifa, Allah akuweemu obulungi gw'otugguliddewo mu seshoni yaffe ey'okubiri. Siifa Nalutaaya, Mariyamu Mutesi, Hajara Namwanje, Yakubu Ayub,
Sekajja, Nasuluddini, Rukiya Namuddu ne Farida Birabwa. Mubadde mukimanyi nti abakyala be basinze obungi mu sessioni eno gye twakaggulawo, n'olwekyo nsaba abaami twongeremu ku maanyi. Allah yagamba nti qawwamuna ala nisa, be balina obuvunaanyizibwa ku bakyala. Bwe babanga abaami be balina obuvunaanyizibwa ku bakyala, obuvunaanyizibwa mu bulage. Ensimbi ze balina olw'okuba mu balinako obuvunaanyizibwa, mwandibadde muwaddeyo ezisinga ezaabwe. Nuuru katana simbizo zituuse. Allah nsaba abaweemu obulungi. Allah waffe omulungi yayita ku lulimi lw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'aleeta ekigambo taswiya, anti wama yantiqu anil hawa, tabyogeranga abijja kwagala kwe, wabula yabyogeranga ng'atuwa ebyo Allah we byamuwadde. Hadithi gye tujja ku sahaba ayitibwa Asim bun Kulaybi al-Jurmi anyumya. Hadithi erimu ebigambo ebiwanvu muuko, naye mukkirize nze njijjemu kye tujagalamu. Mu bigambo byanyumya agamba nti baleeta ejjeneza. Bwe boogera ku jjeneza boogera ku mufu. Baleeta ejjeneza ng'erimu omufu. Bwe bagireeta, bino byaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, agamba nti fantaha bil janaza, ne baleeta ejjeneza ila alqabri, we bagenda okuziika. Bwe bagireeta ejjeneza eyo, fajaala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, nabbi waffe omulungi yali omu ku bazze mu kuziika, n'atunulako mu kabbuli gye baasimye. Wano twegenderezeewo nnyo. Abawalimu oba abakugu bamanyi obutatwala kadde butatuuka ku ntaana. Kati mu butatuuka ku ntaana bagenda okutuukayo ng'ate waliyo ebiriyo ebitavuddeeyo bulungi, nga tugenda mulimu kuguddamu, nga tugenda mulimu kugutereeza. Jjukira tuli mu kulaba kye bayita perfection, kulongoosa, kunyiriza, kutereeza mulimu. Nabbi agenda okutuukawo alingizaako mu ntaana nga mwana Adaani erina ebibuzeemu, tenyiridde. Abantu munnange bagisimaasima batyo, n'abanga abagenda okuziikamu ebiti. Nabbi n'ayogera ebigambo bino ku kigambo taswiya kye yakozesa, n'agamba nti sawu, mugolole, munyirize, mulongoose lahda hadha, mwana Adaani eno. Basajja ne bajja era n'ebitiiyo byabwe n'ennajjolo zaabwe n'enkumbi zaabwe ne bakkamu. Kati nabbi bwakyogera, sahaba anyumya hadithi agamba nti hatta dhanna nnaasu annahu sunna. Nabbi engeri gye yakyenfasayizingamu yalowoozesa abaliwo nti oba efuuse sunna, nti tuteekeddwa okuweeweeta, okuyooyoota, okulongoosa entaana mwana Adaani mwe tugenda okuteeka omuntu. Faltafata ilaihim, nabbi n'akyuka gye bali, faqaala, n'ayogera ebigambo bino, n'agamba nti ama inna hadha, bannange kino kye mbagamba okukola, la yanfa'u almayyit, tekirina we kigasiza mufu, wala yadurruhu, wadde okumukosa. Amakulu, buli lwe tukola omulimu, buli bwe tulongoosa entaana, omufu si yaafunamu era talina kyafiirwa. Walakinna Allaha, wabula Allah, bino bigambo bya nabbi agambye nti ama inna hadha, abange bino bye mbagambye okukola, ebyokuyooyoota, ebyokulongoosa, ebyokunyiriza mwana Adaani eno, la yanfa'u almayyit,
tebigenda kweyongera, tebirina we byongerera mpeera ku mu fayiro ya mufu, wala yadurru wadde okumuwandiikako ebyonoono, walakinna allaha wabula allah waffe omulungi yuhibbu ayagala min al-amili okuva mu oyo gwe yagambye okukola idha amila nga bw'aba akoze omulimu an yuhsina agulongoose agukoleko perfection. Kati okulongoosa nabbi yakozesa context wali n'agamba nti sawu mulongoose gye tubadde twagalamu. Yali akola ki? Yali atulagira kukola perfection ku ntaana mwe tugenda okuziika bannaffe. Mwana Adaani bwe tugisime nga tumanyi nti gwe tugenda okuteekamu muntu, naye ekyennaku tuzisimya batamiivu ate ne tutabagayidinga. Olumu tumanyi n'okuzituukako nga munnange teyatunudde mu kibula, kati gy'ofundikirira nga tebivuddeeyo bulungi. N'olwekyo gwe nange tulwanenga nnyo okulaba nga bwe tuba tukola emirimu tugikola ne gibeera perfect. Nabbi kye yali ategeeza. Eno hadithi yajjiramu ekigambo taswiya. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi endala bwe mbaseera bidereka ya Abu Huraira, nabbi bwe yajjanga era yajjanga mu nnyiriri n'asimba, si yekka ne basahaba be. Olumu yakozesanga ekigambo kiri kye twogedde, ate olulala bwe yajjanga sallallahu alayhi wasallam yakozesanga ekigambo sawu, era nakyo kitegeeza kubeera perfect. Sawu sufufakum, tukiraba ne ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu kyamukwata sahaba akinyumya era agamba nti Umaru yajja okubasaaza radiyallahu anhu n'akyuka mu nnyiriri, kiraga nti yazikwata nako n'agamba ki nti sawu sufufakum, bongera kunyweza kigambo kyakukola mulimu, kyakutereeza, kyakubeera perfect ng'olina kyokola. Context esembayo omwajjira ekigambo kutereeza, omwajjira ekigambo kulongoosa, tukiraba nga bakiyita al-itqan. Kye twatandikiddeko nga tulaba kye tuyita itqanul amal, okubeera perfect mu kukola omulimu. Mariamu Nakuya ensimbizo zituuse, Shaabani Kasimu Buga ensimbizo zituuse. Tusaba Allah bannaffe abayomu obulungi abasaasire naffe atusaasire, tusigale nga omulimu guno tukyagukola. Tusigaze eddakiika ziringa 6. Mukkirize tulabiremu ekigambo kye tuyita al-itqan. Al-itqan kyajja mu Qur'an nga Allah yekennyini akyekakasaako. Suratu Nahli aya ey'ekinaana yagamba Allah nti sunna Allahi alladhi atqana kulla shay annahu khabirun bima taf'alun. Alladhi atqana kulla shay, Allah yali yeeyogerako mu kitabo kye n'agamba yoyo atqana kulla shay, eyakola perfection ku buli kintu. Atqana kulla shay, buli kintu. Ddayo tunuulira omuntu Allah gwe yatonda, olabako awakyamye. Ebyo tujja biraba olunaku lw'enkya insha Allah nga tunnyonnyola ekigambo ekyo nga tulaba butya Allah bwe yakola itqan. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi gye tulabye waggulu eya Asim bun Kulaybi al-Jurmi nga nabbi agamba basahaba nti sawu lahda hadha. Hadithi eyo erina riwaya 2. Riwaya ey'okubiri ejja nga tugiraba nga eva
ku Tabrani ne Abu Ya'la naye yagireeta nga batulaga nti nabbi hadithi bwetyo bwe yajja naye bwe yatuuka wansi eri era baleeta ejjeneza neyetuuka ku ntaana nabbi n'atunulayo n'abagamba mutereeze kati eno gyesemba. Nabbi yaleetayo ekigambo n'agamba atya nti inna allaha mazima ddala Allah waffe omulungi yuhibbu ayagala nnyo idha amila ahadukum amalan omuntu bw'aba akoze omulimu Allah ayagala idha amila ahadukum amalan oli bw'aba yeewaddeyo kusima luzzi bw'aba yeewaddeyo kuzimba nnyumba bw'aba yeewaddeyo kusiiba bw'aba asazeewo kusaddaaka an yutqinahu omulimu ogwo gubeere perfect omulimu ogwo gukole gulongooke gunyirire gulabike bulungi bw'oba osazeewo kubaako kyokola. Abaali batambuddeko oba abaali bawaddeyo obudde ne batunula ku Qur'ani eno gye tusoma. Qur'ani eyo abantu bangi tebakimanyi nti eri handwritten, bagiwandiika na ngalo, tebatayipinga ntayipinge, ngalo. Musajja mukulu Allah musaasire Othmanu Taha Doktor atwala obudde bwe okukola perfection ku kuwandiika Qur'ani eyo. Olumu ku nnaku namuwulira nga bamu interviewinga naye nga gamba nti mu kuwandiika page emu beeti kiyinza omutwalira olunaku n'okusoba page ya Qur'ani agiwa obudde harfan ba'da harfin nukuta ku nukuta. Lwaki? Ayagala akole perfection ku bigambo bya Allah nga naye bwe yabikolako perfection ng'abissa. Olaba mu kukka kwayo banoonyezza abalabe b'eddiini eno ensobi eziri mu kitabo ekyo zaabula. Bannalulimi ne bwe bajja nga si basiraamu balabira ddala ng'olulimi olwakozesebwa mu kitabo ekyo lwe lulimi olutuufu, bye bigambo ebituufu, bye bigambo ebyali bigwana. Kati bwona agenda ate mu makulu abavuunuzi baayo abannyonnyozi baayo scientifically ojja balaba nga bakulaga nti bikwataganira ddala. Kati Qur'ani nga Qur'ani eri perfect. Nono musajja mukulu si akyasoose okukwata ekkalamu okugiwandiika, baagiwandiika kuva ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye mu mpandiika eyo baalwana balabe nga babeera perfect mu kugiwandiika. Nakati gwe tulina olwaleero weebali bangi naye ndoza Qur'ani yono ekyasinza okwatiikirira empandiika yaayo mweri. Ojja genda okugiraba nga musajja si Musaudi nno oyo gwolaba, naye baamujja gye baamujja ne bamuleeta n'atuula n'agiwandiika ng'agiwandiikira mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kati yabuna n'abatali ba Saudi era ogenda okulaba oti Qur'ani gye ggwera nga bawandiiseeko Al-Khattat Othman Taha. Musajja mukulu Allah musaasira amutukuumire asigale ng'omulimu ogwo akyagutukolera. Kati perfection bannange kikulu. Bw'obanga okola omulimu gwonna make sure ng'omulimu ogwo gubeera perfect. Bw'obanga okola ekintu kyonna lwananga nnyo olabe ng'ekintu ekyo okimalayo obubonero bwakyo. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakwagaza. Bannange akadde kalabika okubanga katugenzeeko. Guno omulimu gwo tusaba Allah daffe agututeere mu mirimu egiri perfect. Abalese ensimbi zammwe kalulu tiifu simbizo zituuse
Fauza Naigaga azzeemu n'akomawo ogwokubiri oyo namulabyeko. Sadiiki Bwambale ensimbi zo zituuse na Abdul Nur ndowooza gwe nsembyeyo okulaba wano. Bannange mukkirize tukome wano olunaku olwaleero bwe tugenda okutandikira olunaku olw'enkya nga tulaba butya bwe yajja Allah, butya bwe yajja nabbi ng'akoona mulimu ku mulimu, ng'atulaga butya bwe tuteekeddwa okubeera perfect mu swala, mu kusiiba, mu kusaddaaka n'ebirala mwe tujja n'okulabira butya Allah bwe yabeera perfect mu bye yakola ku aya eri gye tusomye. Banne mukkirize tukome wano we tunatandikira insha Allah omulundi ogw'enkya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eno ye Salam TV.